Gasimba ganene bana mawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira ndina Ahmed Katerega Musazi Siyaje Rubwama Chazi w'omushanane Muwanga Kivumbi kakati onaku weekend nafunyemu obuzibu ng'omusiraamu kusonga za muzatengeri gibazikutemu administrator general minister w'abaana abasiraamu zino nsonga abasiraamu bwayigiriza buli kintu tewali ngeri gizandisusse bakulembeze bakiwayo kya kibuli kuba balina already amateeka ga sharia agakwata ku baana naye okugenda n'okukkiriza nakiwala tapute amateeka obono namwandu oba sinamwandu obusiraamu bugamba nti bw'oyawukana ne mukyala we emyezi 5 nga tewali nsonga aba amaze okufuuka atali wuwo naye wabeerawo ensonga obala emyezi 3 bw'obanga oli muwala mutongo ono egyendwala bano waliwo obukakafu obulaga nti baatabukamu naye era abakulembeze b'obusiraamu baali bagezaako okubatabaganya n'omukyala n'awa conditions tewaliwo bukakafu bulaga nti yanoba naye ate yanoba emyaka 2 ab'ekibuli gwe bagamba nti ono ye mutuufu ono musiraamu temuliimu butuufu ebintu bigabibwa okusinziira ku sharia oyo omukyala bukiri toba yagula enjuba teyagula mweba yamulemu okusaba ebintu by'omugenzi bigabibwa okusinziira ku sharia omukyala alina abaana abawera abasukka ku omu noona alina omwana omu ate omwana oyo yadde omukyala yali agenze yasigala mu nju tolina ngeri gy'omugyamu mu kaseera kano nga tebannaba kugaba bintu byamafu ekyo nga nkivudde siraje sinaako comment no comment ekyo nga nkivudde ku comment eno ngale nonya ekyamulu kozi yagame bulira walo ekyankubye balina solution ne bagiwadde abantu bagizanyiremu ekityoboole eddiini naye bwe bibalema okusalawo eri ewammwe nga mubireete ewaffe mba Joseph nga tubisalawo wakiri awo nga bigaye Chris Charles waliwo omukulu akutumidde agambye ayagala okuwa ekyemisana olunaku lw'onaasiima. God is great. God is great. Nze ate abampeereza message baŋŋamba kugoba Charles. Nabo baba bayambye. Omukulu we bamuyita David Senfuka. Naye mu butongole ayimiriza okujjanjaba eddagala lya sukaali ne kansa. Kyakikoze ng'alinda gavumenti esambyeko kuba abalwadde bamususseeko ki obungi naye abakadde bonna akyabajjanjaba mpozi nga waliwo omuntu ali mu extra gundi nga bwe nawedde station omuyimbi kyaye agenza ali fightize ng'ekirwadde kigwa mu kiti ekyo waliwo ne neighbor wange omukulu wa brigadier general gwenkezezaayo nga naye ali bubi naye anyambye n'amukolako naye nga tekiri open eyo nga nvuddeyo olunaku lwa jjo baloya balubegani Matovu Company Advocates bawandikidde Attorney General wa US nga bamukakasa obawaabira nga basaitinga Nixon law eyagamba nti waliwo esente z'eddagala eryabanoonyereza ne balizuula abawandikidde emirundi mingi naye tulinda reply ebyo sijja bigendamu bikyali mugundi mu ebyo amawulire gego gaweddeyo sibadde ku mawulire amawulire banebuuza bantu amawulire weekend akusenga gatambulidde nnyo ku parliament ebadde mu parliament ne Bobi Wine Robert Kyagulanyi nate gwe kibazo tutambulirako gali y'omukka yakulirayo n'ogitambulirako mpaka mukono Bobi Wine nga amaze okujjayo omusango waliwo Wile Mayambala naye nga yagala okulaga baganda abamu nti basiru balwawo okutegeera ensonga naye yagala nti ngutwalayo yes omuntu wagamba nti bansali nti bampangudde bulungi how do you challenge kesi ya munno eteeka ligamba oteka kuba ng'oli ku bawaabi ate ng'oli presidential advisor ebintu bibiri bigendera wamu tatekwa kubanga ogutwala butwazi bwoti kwanga oli presidential advisor teka kubanga oli omu ku bawaabi n'obanga gwe tokkiriziganyiza ne munno kubanga first and foremost ekigisizayo Bobi Wine kugaana bujulizi nti obudde buyise kati obu agenda bujja agenda kukwata bwona abuteekeyo anti kati egenda kuba yentaputa ya kooti oba iyo ya public opinion naye teeka ligamba bwobanga oli presidential candidate
omusango okkirizibwa okugusaba kugutwala mu maaso n'ogusaba ng'oli agugjeeyo because nawe tosobola n'ogusaba ng'owandiika nga ye bwe yawandiise oli tagujjaayo nga takozesezza looya oli tagujjaayo nga talina leave of court kooti erina okumukkiriza okukola ki okugujjaayo you must have leave of court ekyokubiri gwe yaguteekayo oteekayo kye bayita security of costs kati security of costs zo oli zagenderako ate bwe gumusinga gw'osasula costs gwe yasooka okuguteekayo kati awo yasooka ati lwaki bwebuyabuyo omusajja bwaleeta kaakati ekyokubiri omanyi abaana babadde basaagasaaga aga nti nannyini mbaga agambye sikyawasiza omutimbi aga nti embaga ejjagera owa disco aga nti nze wendi owebikyala aga nti nze wendi ekyokubiri waliwo controversial bulletproof Land Cruiser V8 vehicle aba URA bagamba agizeeyo yadde bagikiriyalinga bamala ogyetegereza engeri gye yayingiramu aye Gigi agamba nti Robert Kyagulanyi ajja nnyonnyole yagifuna atya olwedde balooya ba Kyagulanyi bawandiikidde URA nti basobola kukkiriza mpazi nga agenze mu kooti kubanga be bagikiriyalinga so tebayinza kuteeka muntu waabwe mu conflicts zaabwe naye of course nakati saawa eno ekyayogeza bannayuganda obwameera gabadde mawulire mu wiiki yonna kaakati olwaleero mu leadership code kyofuna as a gift ng'ekirabo bwanga obadde oli mukulembeze olina okukyanjulira inspector general of government kyobalaba naye amabate ga kaziino you remember gebamuwanga ekirabo IGG yagatwala so eno kasitoga nti nemoloka bagimpadde ng'ekirabo then oba olina okujanjulira kati nono agamba nti bajagitwala senga tayogera butuufu bwe yagifunyeemu kakati ekirala ekyo kitukwatako nga bannamawulire lipoota efulumye ya Kasoji nabagamba nti kabaka oba alindiridde okutwala namulondo ya Saudi Arabia yalinamu omukono naye Joyden for the first time yamukubidde n'amubriefing nga tanafulumya na Biden tanafulumya na lipoota eyo bakyogeddeko ekyo ekirala nti kati amateeka Biden agenza ajjawo gundi ge yalekawo kati omuntu waddembe ogenda okuba ekyeyo mu America utafaanana naluli Trump yagamba nti yakyukadde simanyi naye nga ono yali etteeka yalijjeyo baveterans baba bayise baddeyo batraining abalina qualification abaali tayalinga nga tewadduka buddusi mu magye batandika leero training nakasongola ne hujja ne bannamawulire bonna batutte gundi yaabwe mu kooti nga baagala abantu aba bakuba bavunaanibwe sekinoomu ng'ogyeko verdict yakolebwa disciplinary court y'amagye ne munnamawulire omulala bamuyita Gerald Katumba adde akola ku BBS bamukubaawo mu presidential campaign addukira eyo Rwanda naye yabadde akomyewo ate ne bamwongera ne bamuteegawo ng'ova ku lubiri ogenda Bulange waliwo kajjoyo nti awo ng'aweereza amawulire ebweru ne bagala omuteeka mu zino zi drone z'ennaku zino ababoodabooda ne bamuddusa kati tamanyiddwa alina wamanyiddwa waali naye takola ki tayogerawo ebyo ndowooza n'ebirala mu mawulire ebibaddewo covid ensi nyingi zitandise okutesitinga nga Uganda bwetandika next vaccine okugema ampuliriza gasimba ganene bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zigikwanjulira ekirajja kugambye Jamal Khashoggi ensi jo twatandise olunaku n'olufu olutayogerekeka ennyonyi ne zitatambula okumala essaawa 4 kumakya ng'abantu tebalaba ensi nga naye eri omukwano gwange Charles ono yatandikidde ku mbeera y'obudde eri omukwano gwange yangambye nti ebyo bye tweyitira buli lwe tutema ebibira ne tukola tutya kakati ye yabadde
campaign against okugaba ekibira kiri Bunyoro bakiyitaani Bugema I think Bugoma ndooza Bugoma ngaga nti bakigaba ekibira ate bakiteme ate nangamba nti n'Obwakabaka bukikayanira obukama bwa Bunyoro naye ate nabo abakikayanira tebakikayanira kukikuuma bagala kukitunda b'ekikajjo nabo balina gwe bakiwa kati ng'asaba naye omanye ebyo nabyo biri tricky ng'asaba gavumenti ekigule ku Bwakabaka ku bw'obukama bwa Bunyoro ekirekewo ng'ekibira mu kifo ky'okukkiriza obukama bwa Bunyoro okukiriizinga ow'ekikajjo okukiriizinga bakiteme but bwe twabadde twogera nga musekerera nga mugamba naye gavumenti gw'ogamba akigule yakwata Mabira because one of the worst stories of our generation is that forest called Mabira. Abantu abasinga bwe bayita ku kkubo batunuulira emiti egitema emiyitirivu obungi emirungi naye bw'ovuga n'oyingira munda nina gye naziika eyo munda nga ebikajjo bikwata kuno ne gye nava nga yonna bikajjo kati nembuuza Mabira alwa nti kati luli kyajja nga nekiyita wano ate abantu ba bulijjo bo bagamba naga nefe bajjajjaffe balina wali baalimangayo Bogoya bangambye bannakyagwe mu Mabira baalimangamu Bogoya nti nga Bogoya w'omu Mabira abeera muwanvu nnyo naye Amabira ge twogerako bagatemye okugatuusa ku luguudo kati eno ku luguudo olabako n'eri munda ne campaign eno eyali e Kampala eyakola ennyo eyakuba enduulu Mabira tebamugaba ng'oyogera n'abantu eyo munda eyo gye naziika bo banga nti ekyenjawulo kyokka nti officially Mabira tebamugaba wano mu bigambo naye amazima eri munda tayiri natambulako nengenda ekibaale Kagadi Kibaale eyo Buweekula ne Bugangazi eyo bwetyo neneetooloola ensi eyo yali ejjudde ebibira. What has happened is government mu kugaba leases and this is an interesting scenario mwangatali wano mu budget mulimu ssente eziri recovering ettaka kube bayita ba absentee landlords the land fund bwe basasula eyandibadde absentee landlord ettaka eryo liyina kuddira gavumenti eriwe ba occupants abaliriko oba baligule ku gavumenti eyebeera erina mandate kati okuliriizinga eri abantu ettaka eryo baliriizinze eri bannaggwadda eriyo gye nabadde oli ne baŋŋamba nti gye n'ogundi anja mwogera baŋŋamba nti gye Aronda Nyakayirima nga tannafa eriyo emu ku ezo district yamuliizinga ettaka square miles 6 lino lye barecoverinze ku basiraaji ba absentee landlord naye abatannamalayo paperwork Katonda n'amuyita kati guba gukyali gutyo nga tamazeeyo kakati ennaku zino baadde mu kaweefube nga banoonyaayo aziyina omulala ajaaligule. Ekigambo ky'ebibira mu ggwanga lino kiri very interesting. Emyaka ndowooza 10 oba 15 2006 giri myaka emeka kati? Myaka 5 16 ndowooza 10 mu 2000 is it? Mu 2006 not 16 giri 15. Mwami Museveni mu manifesto ye awandiika ng'alaalika nti agenda kuzzaawo ebibira. Interestingly nga bw'otunuulira data wannema ku bibira bye tuluuzinga n'ebibira bye tuzzaawo ne mu manifesto ya Museveni
commitment gye yali akola buli we twali tutema emiti 100 ngazaawo 3 ng'agamba nti tujja kuteekawo sente tuzeewo emiti 30 ku buli 100 bangamba Arua waliwo ebiti babiyita biti Arua eriyo emiti egyasimbibwa gavumenti y'abakoloni ne basimba emiti mu Arua egisinga gya kika kya pine bangamba eriyo omuntu munnema eyawandiika ripooti nanti kino ekibira kyagwamu ekibuka tukisale ne bakikuba masiini kati eriyo ekirala kyebangambye era ngenda kudda bangambye ekirala nti twalina ebibuga ebimu bitambuddemu nali Embale nali Tororo ng'eriyo evidence y'emiti gye bayita egyakakungulu bangamba n'ebukeddeya situukanga naye nti emiti egyo egyali egyakakungulu buli kibuga kyagiyina ng'emiti egyo giyambako ebibuga okusengejja empewo miti minene bagisimba ne ku masomero bangambye bw'otuuka Embale olwaleero buli we gwali bangamba bali bamuyita kalitunsi omusajja whatever that means simanyi enjawulo ya kalitunsi mukazi na kalitunsi musajja kigudde mpeereza ombuulire enjawulo ya kalitunsi omusajja ne kalitunsi omukazi naye bangambye nti Embale baali basimba kalitunsi omusajja oba yoyo yatagenerating nga simanyi naye gyonna ekibuga kyagitema buli gwe bawanga obwa town clerk naga nti lw'omushana gwe town clerk waawano bwe yamagamaganga byanabba nga tebiriiwo ng'abala miti nti gumu ebiri nti gino gyange nga masiini ekaaba ebibuga ebyo tebyafuna mukisa kuzzaawo oluguudo baluyitaani ku zombi John Babiha oba Acacia Siraji mwe mwakyusakyusa enguudo e Kampala bamuyita Acacia bamuyita John Babiha Acacia yona ali enonga ku yubuno wane kololo anti ne John Babiha ndabako obupande bubiri ndabako John Babiha ne Acacia simanyi latest linya kirabika baalukyusa ne baluwa John Babiha abantu ne bagaana abantu ne basigala nga baluyita Acacia Avenue na Acacia Avenue enguudo ezo omuzungu yalutuuma ku lwa muti ogwaliko Gasia wane waffe mu Luganda tuguyita Gasia ng'akwata kuno neeri ekibuga Kampala nakyo kyafuna abafere omulundi ogwo nga nabo batemi ba miti omu ku Bono yali mukwano gwange katigenda mwogera bwogezi linnya nga naye bw'abeera mu Kampala agamba oba atema janku oba atema jambaawo n'atema John Sebana Kizito ng'akyali meya wa Kampala yakolayo campaign eyiye nga Sebana n'agamba abavubuka abaali bayina ebibanda babiyita bikibana abasimba ebimuli ku kkubo abo nasale nga yabakaka nti Kampala bwe beeyina emiti gyeyagala okusimba abo abali ku luguudo olwo balina okubawa emiti nga ye renti waabwe nga tebabasabye nga ye renti waabwe nga Kampala tebasolooza naye nga gwe bwe tuba twagala okusimba omuti ku nguudo ezo gwe ng'oleeta era nga alina ekika ky'emiti ky'asaba era bw'otunula ku luguudo lwa Wakaliga bamuyita Wakaliga Kampala Wakaliga Road Lubaga Wakaliga bw'olutunuulira luliko emiti ffe twagiyitanga miti gya Sebana okuva eno okutuuka eri ne mu kibuga muno waliwo obulala bulinga baguyitaani Musasa gufaanana omusasa naye bangamba guli foreign si gwakuno kati ekisooka nti ebibuga birina obligation kino nali njogera n'omukulu muyambi wa president
simanyi oba muwi w'amagezi oba muyambi Kateregono yabamanyi. Moses Byaruhanga ali ku ddaala akikati. Moses Byaruhanga muwandiisi wa president ow'ekyama. Muwandiisi, muwi w'amagezi, muyambi. Private secretary. Ndowooza yasukkawo. Ndowooza. Naye muyambi wa byonna na wali sawa bwe mbadde mugamba oluguudo Akashi Avenue lwakyuka newunyiza kansala n'ebyakolwa ndowooza tannagendayo. Nerufuuka kyaddako nerufuuka John Babiha. John Babiha ye yali luli kati luli tuyita Mukwano Road. Kati Mukwano Road bwe lwafuuka Mukwano Road John Babiha ne bamusasulamu Akashi Avenue. Okay. Kati John Babiha yali vice president wa Obote asooka wa Uganda. Yali vice president. Yali minister w'ebyobulunzi n'ebitonde eby'omu nsiko. Ajjukirwako Ankole Masaka ranching scheme tufune ente ez'ennyama ey'okulyako wano n'okutunda ebweru. Okay. Ne je mbadde mmaliriza nti oli bwe yangenda okunnyinnyonnyola etteeka erifuga okuzimba enguudo mu Uganda. Moses bw'agenda okunnyinnyonnyola nga nti etteeka eryo likukakatako. Bw'oba ozimba Kitugu mu Rubber Road, bw'oba ozimba Juba Nimule ani Road, nti ng'etteeka ku luguudo olwo okuzaawo environment wano wotadde asphalt obatta ebbali oyina okusimbayo emiti certain buli kilomita eyina emiti gyeyina okuzaawo. Kati abali mu studio be bajja okuŋŋamba nti eyazimba Mbarara Kabaale yasimbye emiti emeka. Tulina gye twayita n'ono Lwomushana nga bazimbye bypass gali kuwoleka. Saalabanga basimbyeyo yadde ekisansa eri ewammwe eri Mbarara City mwe balundira n'ente. Saalabanga basimbyeyo n'ekisansa, but that is Uganda. Ngenda kutandika naawe Lwomushana. Just consciousness yaffe ku environment bibira ne continuity. Muganda wange Muwanga yabeeranga wano. Muwanga alina we yakubira enduulu nga Muwanga buli lwajja agamba nti ebibira biggwawo. Navuganga ku luguudo lw'ewaaba Muwanga nga tebannalukola kolansi ng'oyina ne gy'oti okuyita. Nina lwe nava ndowooza lwe nava mu kalulu ka Muwanga akaasooka oba obaako okubiri by election. Simanyi oba by election oba akali akaasooka. Navaayo kiro ng'oluguudo tebannalukola. Nali nzija wakati mu kkubo mu kitoogo ekimu omusoto omunene nga gwenkana ndowooza nga muzindaalo guno ne gunsala mu maaso. Ne ŋŋamba tagali. Ate mba ngenda mu maaso nga neeyongerayo ng'emmotoka nagizunziza n'ekyamuka. Ne ŋŋamba nfudde kati wano emmotoka weekyamukidde ate we nalabye eno mu bitoogo mwe nalabye omusoda. Naye ennaku zino bw'oyitayo buli we walabanga ekibira, buli we walabanga ekitoogo, nnimiro, twagenze naawe n'entunuulira ensozi nga gwondaalika nti kati olwo Katerega ye yalufuna ye yasimbako ekibira ekiki. Naye ebibira ebiri nakyo tubitema tutya ne tulekera abantu basimbeko emiti gy'enku. Kati nkulu kibazo nja kwogerako NGO gy'omanyi Accord. Accord eyo mukwano gwaffe Godbert Mushabe n'awasa wamu ne Onesimus Mujenyi. Accord eyo eriyo kyekimu mu kitongole ky'abaana kyewa ekiri mu environment kulwanirira ebibira wamu n'ebirala. Kati mu babira eri mu lutalo lw'emabira luli lwoyogeddeko be bamu mu basinkana mukulu Museveni ku mabira. Kati Onesimus Mujenyi ajja kunzikiriza mu kootinge aŋŋamba baasanga mukulu Museveni ng'ali knowledgeable ku mabira egyo n'okusinga
ba akodi abali mu research n'ebibiina bya nachewa ebiri mu research kubyebibira to the extent nti katono almost nga amanyine namba y'emiti eri mu nankani eyo oba bika oba historia yabyo. He was extremely very informed. What am I trying to say? Nti ona amalawe environment amalawe bibire ebyo kusinga no kumanya omugaso gwabyo. He knows nti life teriwo ngebibire ebyo tebiriwo. So kyetuyina okutunulira more seriously mu debate eno is leadership obukulembeze bwe tuyina buli butya. Kulwachi bweyisa bwe butyo. Because bino byoyogerako bubimanyi n'okusinga. Waliwo yatuwa study nti ebibira bye tuyina mu Uganda bwe tubanga bye twali tuyina at 100% tufuna enkuba eringa mu 60%. Utwana badde tufuna katujibale mu mazi agafu aga bulijjo lita 10 ez'amazzi ag'enkuba twatufuna lita 6 nga tuyina ebibira 100%. Naye already katuli wansi wa 40%. So tuliwa twana bale nga tufuna nkuba n'akatona. Naye tuyambibwako Congo ne tuyambibwako ne oceans empewo eziveyo mu oceans eziyite Kenya ne Tanzania. Now enobu kitwale twogerako ekyebunyoro budonga I think nayogera bugoma eriyo budongo kati byona katubigatte. There is nothing wrong. Wakanti sijukira the exact percentage naye NEMA yakamala kukola report yabakolera report National Environmental Management Authority yabakolera report ku buli eka 10 botemako no suka below 60 ekitundu kyonna kikala nebikajo byotademu bijja kukala ne environment kateja kuddamu kufuna nkuba mu kitundu ekyo. Eriyo ali ejjinja ngambye nti kibazo lyose n'oyogera nti jinja yayina emiti egitayogerekeka nti enguudo nga Nile Avenue lwali lujjudde miti avenue mu kigambo kya Luzungu ekitegeeza oluguudo oluyita wakati w'emiti kigambo avenue. Kati oli bw'atuma avenue kati buganda akashya chobola abali batufu kati akashya takyasobola kubeera avenue anda batufu ayina kubeera bali road. Kati Parliament Avenue tekuliko yadde akatujusiza it's Romshana Road kati bagita Apollo Milton ante mwamuga yali Apollo Milton Road. Naye ona abadde ngamba angambye nti jinja yonna yali green nanga nti Busoga Square yali ejjudde miti okutuuka ku ddamu wansi naye twaba tutya genda maaso Charles. So kati mali ngamba nti eno reporter ya mukulu Museveni ya NEMA egamba bosuka below a certain percentage of acres zotemye mugene mujinonye katugana nto below 60% ekitundu kyona tejja kufuna nkuba streams emige ejiri mu kibera gyona ajja kukala n'ebikajo byona ateekamu bijja kukala olwokuba nti n'ettaka ligenda kukala naye olaba bano baagala bamalewo kati ne weebuuza dogo kiki because already there is a scientific report wokolera kino naawe asimye ebikajo togenda kufunamu. Mukulu kibazo the spiritual principle mu by'emyoyo Katonda awango ateekawo omuti gwofunemu oxygen ofunemu empewo gyossa. Now n'ateekawo flora and fauna ebiri mu bibira by'ebinyonyi bino byetujjamu eddagala the what crops zetujjamu eddagala nebera byonna yabiteerawo ku lw'obulungi bwaffe. It is for our good. Teweetaaga kumanya n'oyo atamanyi nti omuti guleeta oxygen oba guleeta nkuba ne wabanga takitegedde naye kya bulungi bwe ate n'atuwa n'amawanga. Kyobalaba muwanga Kivumbi ayina olulimi lwe nange Lwomushana nyinaki bino byonna byava mu kwagala kwa Katonda. Naye olwokuba nti tweyita b'amagezi nnyo tubimalawo bwe tubimalawo ne tuggwawo and nature will come back because tugenda kufa. There is no doubt about it. Nti kino kyolabye embeera ekyuse kyetegeeza is we are going to die. Tufa ate nebikomawo you give it time nga bantu awo nabo amaze okufa mabera will come back.
kati oba ofiira ki but the problem is our leadership malena kino that oyina kibazo akuba amatafaali anyuka saawa 3 ng'amaze okugapanga naye nga yena ajjudde obudongo naye kati enkya ngenda kudda mukuba amatafaali kati naabira ki kaneba kinene kyesitaana kyensulamu kyange nsula nzekka why waste time n'okunaaba then ate enkya nzere mu budongo neyebaka third day, fourth day, fifth day omwana agamba ekibuga kyengenda okutambuliramu kijjuddemu efuufu so why days you get that reasoning kat leadership political level from village up to state house bona yendowooza tebinkwatako. I have friends bemanyi abatema emibira mu islands ezamu Lake Victoria mwemulowooza nti kyali kyakukola bino palm oil ebyo. No, it was about rooting timber. And these guys rooted timber and they are very, very rich. Na echi bajjamu bazimbe ebizimbe mu kibuga. Can you imagine you put down trees ebikuwa empewe vaamu enkuba naye nga kyogenda okukola kuzimba bizimbe ate nga omanyi ogenda kuberekawo. Charles, where is the leadership? Omanyi foundations ezizimba government nzirayo nnyo ku basic foundation ezimba state. Eri egamba nti ffenna tuyina omulugube naye tubaako abatukugira buli omu akugira munne ne baga nti omuntu ajja kwagala ali amalewo naye oyina omukugira wano aleme genda. So where is the state that is enshrined with the responsibility to control? Kuba nze mbaddeko wano mu Kampala nendaba abantu ng'oli askiminga leero ngenda kyogera oli yagamba nti nina miliyoni zange 2 njagala banteeke ku Kampala District Land Board nga milioni 2 siza ku investinga ngaza okay for him it's an investment ngaza kugula choja mu biro nti bwe bante neminga ku list eyo nti bana abaliyo ebibiri byange bibasobola ngagenda kwesasula atya agenda gaba bisaawe agenda kugaba bisenyi because Kampala tachaina bidala byagaba. But that is also the same across the country. Nkugambye kati ebunyolo obwakabaka bwagala ekibira ne government bakyagala tebakikayanira preserve it ayagala kibeerewo buli omu akikayanira nti akigule kunze government eyagala kiguzamina wabunyolo simanyi gwa ayagala kiguza naye buli omu akikayanira ku kitunda. When does this country wake up a day? Bano bamuwanga bakola wano campaign ya mabira njogeddeko. The Mwangas are dead. But I was that side of mabira and it's a pain. Wetaaga bano ba member ba parliament tebasobola kutambula nganze nakamotoka kuyingira eri noli yetaaga kubateeka mu kanyonyi n'abeetolooza n'olaba nti mabira lwasigala lubugiro wano ku kkubo bwe kuti. So you see kibazo obeerawo n'omukulembeze n'akunga abantu n'aba traininga n'abawa ebyokukozesa ng'ayagala abatte what you call genocide nga waliwo olulimi oba kala oba kinga ayagala agite naye nga mukulembeze. This what you saw in Mbarara kyewalayo Mbarara twatambulidde wamu nga tugenze kuziika kitaawe wa mukwano gwaffe Baguma Richard ntoli azimbe ayita Mbarara city naye nga city ejayogerako ejudde farms its farms katugo wasese naye n'otalaba ntono yalowooza ko bazzukulu be because ekibuga kigenda kukula eyo farm ebeere nsimbe zibombe. You remember when Kampala grew here yali eyina Babida and Sali nsimbe zibombe waliwo natambula ko nawe I think we had gone to Mwanga Kivumbi's place ne tusanga Kinalwa former PS Secretary Office of the President nga jebamuziika kulujja lwabwe it's within the city naye waliwo farm but in the long run eyo farm bugagga katoli azimbye ekibuga abazzukulu be abayina farm za babeera bagagga because farm ejja kubeera pieces of land ajja kwagitunda mu 10 those will be streets naye jo yise bypass eyo kati it's a street na kati ye vision ye kulwa abazzukulu be naye ate vision ye kuba abazzukulu ba Buganda wano where you are Mwanga Kivumbi wali nti Katonga swamp erukujejena the one which filters okusengeja
okusengeja amazzi agalimu okuyingiza ebitosi mu nyanja ne siriti eremu okufa yajiwadde omuchina atekako omuceeri, right? Naye you need to go and find out ono omuchina yani who are the shareholders. Oja kusanga the shareholders bali abazukulu bazimbire embalala are part of their shareholding here. Nga bagenda okujja ensimbe zinazimbe ekibuga kyawa ekibuga ky'embalala. So the leadership you are talking about yeroza ku bazukulu bayo and it's destroying bazukulu ba Mwanga Kivumbi wamu ne Kibazo. But where is Mwanga Kivumbi ne Kibazo? Yagamba owange bireke bife nange mfunirayo konfuniddeyo. So it is a compromise, but a compromise in this. So kuddayo kuzimba consciousness, and unfortunately we truly the political question is a dead year. Abakulembeze booleta leero bali kulanda kuruza ono muchina baluwa abali abalungi abasinga ko right anti ngamba it's corruption society welcome okufa welcome okuleta. I'm talking about abakulembeze abakola struggle abokulwanyisa bali musobolo okubaawo. Now those ones are a dead wood. Now so you oja kubera ngoleta same topic okujjako bwetuna yingira mu question of leadership. Siraji nze ebibirambira byeko nga maze kuva mu kyalo gyenzaalo eri Ekitatya, naye kyenzijukira ennyo nti twalina amateeka agatali mawandiike nga buli muntu abeera n'ekibanja ateeka okusimba emituba gye gyali popular mu mwanyi mu bitooke, ng'era tegivaamu ekikulu kibajjangako mbugo bakolamu embugo. Bwentandika okutambulako mu Uganda nalaba ku mabira waliwo mukwano gwange wenya emamuyita Dennis Kataama yantwalako mu mabira ago agali ku Jinja Road. Ku mukono ogwa ddyo ng'otunudde Jinja waliyo hoteri naye yambaawo naye nga ebirimu bya bbeeyi naye nga bagikola mu bintu bya miti myereere okupreservinga ekibira. Hoteri eyo mbadde mugenyi waayo munda eyo. Twasulayo naye ng'ekiro bw'otambula obi oyita ku misota gitambula naye bagamba abaliyo nti tegirina mitawaana, naye ku sayidi eyo yonna ng'ogyeko ekibira ekyo ekitono sayidi eri yonna eriyo ennimiro. Ne ku ddyo we twatambulayo enkeera twasanga sayidi akabira kali wano kumpi mitazi ntono nnyo okuva ku kkubo, naye ebintu ebibeerayo yadde ng'olaba nti emiti mitonotono biba birungi nnyo, biba fresh. Be bantu abasinga okuleeta ebintu ebiri fresh mu katundu kawaawaawo. Era batunyumiza nti Amini yasimbangayo emiti ng'agiyiwa nannyonyi ebikolo byagyo ebibeera nga buli preserved. Mu Uganda abantu batono nnyo abaagala emiti. Yali omu gwe mmanyi at least ku faamu ze zonna nalaba emiti yana Mukono nawali mu Kizungu yasimba emiti State Council n'egitemawo wonna yonna bwe yagala kugaziya luguudo. Sajja n'adduka ne mu kisenge kye Kasirye Gwanga n'atusula mu kikuubo ng'empewo gundi emuli bubi. So bw'olaba Kalenge ng'atandise okujja mu Uganda omanya nti waliwo ekizibu. Egypt Kateregga amanyiyo nganze nti bo tebalina miti gino gyaffe gya bibira, naye gundi amazzi ago agagenda omwalo ogugatwala bwe gutuuka eri ewaabwe ku mabbali eno bateekayo emiti. Oyinza okuva wano otuuka Empigi ng'ovudde Kampala ng'olaba miyembe, n'ovaawo n'osanga emicungwa n'osanga ebitooka, ate wakati waliwo factories. In that osobola okusanga green ali mu Egypt nga tali mu Uganda, ng'ate eddungu lya musenyu. Bw'otuuka Tanzania Kinondoni, kibuga ekyo kyekimu ku bibuga ebikola Dar es Salaam City, balina emiti mu buli street egy'enjawulo. Nga bw'otuuka ku street eno street ojawulira ku miti, ku kika kya miti nga gyo giri layini bwegiti. Kati ne munda eyo ne bagenda oba kika kyaffe abaddugavu ffe babi ne bagenda nga si babi fe wano kyetulina kati kangeza Abaganda kalica gye baleeta ya muti gumu gutalina kyegukosa. Bw'ogenda ku mbaga twala omuti ne tuta emiti nga 5
bagisimbewa kisinziira eri abawasa mu byalo nga si mu kibuga kati emiti engeri gye bagitemye batwaliddemu n'entobazi environment nekola ki nzijukira nga tuli ne Kyanjo Honorable ne Kalungi nga vice chairman twalwanagana ne mulirwana wange Mungu yamuyita kati nga balina bataddewo camp olutobazi lwonna balukubye balutemye ne tubagamba ne bagaana nga tosobola kukyamawo nzijukira yali Jeno Tumwine ne Jeno Sejjusa bajja ne babafulula bonna n'obuyumba ne babumenyawo kati olutobazi lwaddawo abantu nena ruba lujjeewo abantu balujjeeyo Museveni bwe yajja yabagamba kulimba abantu olutobazi lweggaba okuli okusengejja amazzi nali n'aba national water ne bangamba nti emu ku costs ze tusinga okufuutinga esinga obunene emu ku ezibaddusiza ne zibatwala eno ekatosi nti buli lunaku wano ku Lake Victoria eggaba we bajjanga amazzi baba balina okwongerayo pipe beeyongereyo mu nnyanja munda abantu okusenga mu kitogo wano ekyasengejjanga amazzi gali polluted nti ate nema we yayagala okulutaasa yajja egobawo bano abaasooka okujja n'amayuni ne bateekawo amayumba tugenda okulaba nga ebasenzewo tugenda okujjukiranga abaagala ebyapa nga biri mu mannya g'abantu babiri ate bakyala ate banene mu ggwanga nga baagala kukolawo kkolero lya ngatto wennyini we bagamba awo wonna abantu bazze tobazi twagenda tumenya netutuuka ku gundi ku Sudiru omukulu n'atukubira naye ne building inspector omuyita Mugabi omba mwagala eddemba omuvuewo mukyala Musisi bwe yagezaako okugoba abantu mu ntobazi yamenya enju emu awo ebugoloobi eyanyakana era nazirika nga zitambula nga tezirina kiki nga tewali azikutteko naye nga ziri mu layini emu ey'olutobazi bwe yamenya ey'okubiri awo eggaba ng'osomoka akaggaako namenya n'endala eri ewa spare motors yamenya ya muntu omu lwampala n'azaabwe so tewaliiwo muntu alina mutima nti kati tutaase entobazi tutaase ekibira olwakino issue eri emu kati nti buli wiiki baleeta abantu mu kooti abatemye ebibira nga bavunaana ne baleeta bano basajja batu abookya emiti amatabi g'emiti abookya amanda bali abatemera ddala emiti tebanaleetako n'omu naye nga gye bali omugenzi jeno yandaga maapu oba yagijjawa agamba kino ekibira kyegindi bakitematemamu poloti bweziti batunda 15,000 nga n'amannya kwegali yakolawo binti yafa ng'olaba nti waliwo deliberate gundi intention ey'okusaanyaawo ki ebibira etololo awali Hoyimasu Sugar Works party emu bajja abantu tebannabasasula abamu balina mu kooti waliwo eyazze wange nga nalaba Kikyoncho yawandiika ebbaluwa nyingi ewa RDC n'awandiika ewa CEO Kikyoncho newa State House nti omuntu oyo Kikyoncho omukyala mumuyambe mumuggyeko ki mumusasule oba temumusasula mumuwe ekibanja naye kibagamba omuwanga kuliko already factory yaki ya sukaali eka 5 naye nga batwala division 5 party emu yaliko mabira tewakyali mabira n'akamu so tolina bw'ogamba nti amabiro jagataasa nga tewaliiwo nga nema tekola kyeteekwa kukola the effect already ebyennyanja bifa mu Lake Victoria ekyokubiri bagenda kusaba looni ekyennyanja kiri above the effect yafu bagenda kusaba looni ate kuzaawo ebibira si butwasi kiki naye waliwo particles Gasimbagana ne bannamawulire ngenda wakaterega tuli wamu n'aba Loscopo Construction abakola biodigester septic tank nkwegayiridde ali ku radio bw'owulira tokuba simu yange yadde ogimanyi kuba 070 28 00 36 070 28 00 36 abo be ba biodigester septic tank tokuba ya kibazo ampuliriza nkomawo ne Katerega Gasimbagana ne bannamawulire wano ku radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira ndina Ahmed Katerega Musazi Siraje Rubwama Charles Womshana ne Muwanga Kivumbi Katerega ndaba messages nyingi buli omu agenda mpa ekifaananyi ewaabwe bwe kyafaanananga eri abangamba embaala emivule ndowooza kino kiri systematic
eriyaŋŋambye nti emiti gino wano ewaffe gyali spiritual kyekimu ku byakola culture yaffe okubeera nti mu environment preservation obugezi bw'Abaganda buli eyeddira kye yeddidde kyali part of the environment preservation. But tuyinza okuba nga ab'omulembe guno twajegawala ne tukira ab'omulembe guli. Why now? Are we short on where to construct? Omanyi enfunda nyingi ntambuddeko wano okulinaana Kampala. Ebimu ku bikwewuunyisa wakati wa Mukono ne Kampala waliwo ebibira. Eriyaŋŋambye nti yalaba ekibira e Rome wakati mu kibuga ekimu ku bibira ebisinga obunene nga kiri preserved. Abatambudde manyi nti Mwanga amanyi Washington mu DC wakati waliwo ekibira. Ojo ovuga kuliko ne signs nti wano squirrels ani Kamuje asala ekkubo. Kati Kamuje wasala bakusuubira n'okuvuga speed ekkiriza Kamuje okukola ki okusala. Ne wakati wa Kampala ne Mukono waliwo ebibira. Ebibira ebyo tubisaze ne tuteekamu 5 ku 10. Buli omu n'azimbawo ne septic tanka nani ne tuzisimba buli wamu. Ekiwatule wano waliwo island y'ekibira. Ekyemukono waliwo n'omukyala yakyagala. You remember that the lady who wanted it? Waliwo island y'ekibira wano ekiwatule yali yamuzeeyi bidandi. Naye nga ffe abamwesibako bamugamba nti wange wano bwonguzaawo bwe kati ndudde okuyitayo. Naye ayinza okuba nga finally eyamatira nakkiriza ne batwalawo. But government ebeera luddawa. Lwaki government eyina ettima erituuka awo kuba yekyazibwa alowooza oba butabana bumanyi? Webale nnyo mukulu kibazo. In fact njagala kutandika nawo obadde oyogera ku bajjajjaffe. Ekimu ku by'emiziro n'obubbiro kwali kukuuma butonde. Lwakuba simanyi oba Abaganda b'ennaku zino n'abalala ab'amawanga g'omu Great Lakes region abayina emiziro n'obubbiro oba bakoma kugandi wa Lugave ndi wa Lugave ng'afaayo okulaba oba Olugave lukuumibwa oba terusimagulingibwa Abachina genda kululya obeera waliwo ebifo ebika n'Obwakabaka gye babikuumira kubanga Buganda oba simanyirwa nsonga ki yeyokka etaliimu National Park oba Game Reserve. Abafuzi ba mutwali bakikola bwe batyo ate ne bannaffe abaddawo nabo ne bakikuma bwe batyo. Bw'olira bakatabo kano akamefuga ga Uganda nga 9 October bwe baba bakulaga Masaka district bakuwooninga nti mu Masaka North West ne mu Masaka South West eyo Mawogola ne Kabula eriyo ensolo empologoma empisi zitambula misana. Wali osuubidde nti oba oli awo ku Bwakabaka bwavaawo mangu nti ebitundu ng'ebyo mu savana waliwo we twali tulina okulekawo naffe tubeewo ne paaka. Naye Kampala is from Impala. Esebo. Naye ekyo tekyagira ki? Ekyo tekyasobola kubeera bwe weti. Ate ne bano omukulu Mwanga wano yasinga obubavuma. Ebimu byabavumira bituufu. Naye ffe abamu tulowooza nti bandikoze eki. Omunene bw'ajjanga w'amaanyi n'onegotiatinga naye n'obaako ky'osigazaako kisinga okukusaanyizaawo ddala. Baapolokagwa abaakola endagaano y'olwenda. Saba abasajja abo nga balina abamiisa nina bali abazungu bwe baagikola. Ebibira, entobazi, ennyanja, emigga, ebintu ebyo baabipreservinga. So nga ate wandirowoozezza nti abo bandibadde siba munyungufu. Naye kati omulembe ate ogwaba munyungufu n'olaba mbadde simanyi mpulidde wano Siraje ng'agamba nti owaye Katerega nina challenge eriyo mukwano gwange bamuyita Dr. Waswa Nkugwa Francis ali Pretoria University. Yes, challenging ekisooka agambye nti theory egamba nti luno olufu lwetulaba lwa environmental degradation kifu agamba waliwo ensonga endala ezirukola. N'agambye nti twali twetegereza nti abazungu we baaleka ebibira kisoboka okuba nga we wali iron ore reserves nga gye mwagamba nti we wali game parks muyinza okuba nga we wali ebyobugagga byammwe ebyomuttaka ebikira. Nti ffe nga bannayuganda twali tukigezezezzaako ne tugamba nti kale katulabe wano bwe wabaawo kino tukola tutya.
nti bwe kibanga bwe kiri baatukolera kisa oba baatukolera ttima. Abazungu tebaali bakojjaffe tebaali basengaffe ekimu ku byayogera asobola okuba omutuufu. Dr. Waswa olwo ebibira tubiteme tujjeyo iron ore naye a very straight answer. Betukola etteeka erifuga ebibira liriko ne okudeclaringa ekibira nti tujjeewo ekibira. Etteeka ligamba nti when you declare nti Namamba is no longer forest mugenda gikozesa digazette to digazette nti is no longer forest. It stems from the Constitution to Akola Act number efuga ebibira. Betigamba nti wano tusanzewo ayaniko tugenda kujjawo ekibira bagamba mufune ekitundu ekirala ekyenkana with the same acreage mukisimbemu ekibira mujjewo kino. nti wojja kino olina okubeera ne replacement value. Era sabo ne mu simple geography gwe twasoma ku one A-level twayinanga gye twayitanga afforestation kwe kusimba ekibira we kitabadde, reforestation kwe kukizaawo either awo wennyini oba okukisasulira awo kijje. Mpozi ne deforestation fe kati gye tukola ey'okusaanyaawo obusaanyi. Naye waliwo ne munnaffe so tulina bambala zaabwe tubeera naye ku mukutu ogumu simanyi oba kibazo kyali active kugwo. Yali ambuulira nti yadde ffe abeenu ku lukalu tulowooza nti okujja baddokita Semwogerere essese nga Mongoota ze nti ddala kyali ekyo nti Mongoota oyo ajja abazungu bamaze kujja nga byafaayo bya Buganda ku nnyanja tewabangayo nawookera wa Mongoota that level nti abazungu muvu gye baaliko kuba abantu bano baali basinga ssebo ku bizinga kujja bantu Ssese kubanga balina enteekateeka y'okweddiza Ssese ne Buvuma. Era ebimu ku byabatabula ne Edward byali kwagala kutwala Ssese ne Buvuma. Mpulira nti Edward ye yali atandise okuba nga agonda naye yali omulamuzi we omu ku baminisita be Matayo Mugwanya n'akisimbira n'akisimbira Ekkuli. So kale ekyo katusuubire nti n'ekyo kituufu bwe tuzuula nti Ssese waliyo amafuta oba ekyobugagga ekirala nga kiwaliriza okusaanyaawo ebibira Ssese then tubisimbe wala. Naye kati bano ab'ebinazi basaanyizaawo ebibira Ssese basaanyizaawo ebibira Buvuma ate bo tebalina we bagira ki tebalina we babisimba. Mbadde mpulira owaana abayunula okuteeka okusimba emiti ku mbalama actually ezisiba waana wadde state ndaalika kubeera nti bamenya etteeka etteeka erikola enguudo wano liraalika nti buli lwokola enguudo olwa asphalt gw'oteeka ku luguudo n'obugazi bwe n'obuwanvu bwe olina okukola environmental replacement nga ku bbali w'oluguudo olwo okuva gye luva ne gye lukoma olina okusimbako emiti. Ndooza naakakiraba ku luguudo lumu Entebbe Expressway kwendaba baabisimba ng'ogyeko Sebaana lwe yakola Wakaliga Entebbe Expressway wokka wendaba mpozi naye yakoze ndooza eyakola Namugongo Seeta yasimba. Of course ate abantu baffe nabo bazibu abasiika chapati ababoda boda nabo kwe bateeka kati osanga owa chapati kwe yateeka essigiri omuti nga nagwo tegwawonawo ne gukala. Naye sebo kyembadde ngezaako kugamba nti bali abasajja bali baapolokagwa oli munne Semeyi Kakungulu ab'omu buvanjuba bwa Uganda gwe beekokkola nti yakozesa effujjo lingi nga abawangulira abafuzi b'amatwale. Yadde minisita Musa Ekyeru yakola testimony mu UCC Soroti nti Kakungulu we yakoma mu buvanjuba bwa Uganda obugunjufu we bwakoma. Era n'akaaba nti baakola by'obutatuusa Kakungulu Karamojja obubbi bw'ente bwandibadde tebugira ki bwandibadde tebuliiwo. Kakungulu yasimba emiti emyaka 10 emabega ku buli nguudo ze yakolanga mu buvanjuba bwa Uganda. Kati local government ziriyo kyezikola kyakuzitema na kugigabana. So kyewuunyisa bali okuba nga baali basobola okukola ekintu ekyo fene netutakikola. Nze ndowooza bwe tuba tuli ku bino ebya mass action ebyebyobufuzi okutegeka critical mass okugikunga okukola ki bannange twetaaga ne critical mass okugikumamu omuliro
okukuuma obutonde bw'ensi kubanga bwe tutakikole tujja kutuuka okugira ki tujja kutuuka okusaanawo ffe waffe twali ba savana nga tetuyina bibira naye nga tuyina emiti n'ebisaka bingi naye nabyo byasaanyizibwawo abooki b'amanda nga teri afaayo nti obutonde bunaabeera bwe baali baakolayo ze baayita forest reserve ng'ezaayo kugamba nti ekyekyo ekitundu temutemwamu muti mubisi abantu babisenzeemu ate n'ababaka ba parliament olw'okwagala obululu bawagira abantu abo nti babidigazeetinge nabyo bigire ki nabyo bisaanewo kyensuubira nti tekijja kuba kirungi n'akatono so nze ndowooza nti nga tuteekamu abantu ne tubajjuza imaani ne zirinnya olw'ebyobufuzi olw'amawanga